naye gwe n'otukana okujjayo emmamba z'amagye ezirina okulwana mu lutale Congo ozireete ku polling station. The other one was equivalent to a military occupation. Tetwali kalulu. In fact ebyatwala government President Museveni byamutwala musanvu mu mmeka okulwana kinaana byazzemu ne birabikira Kawempe. Buli kimu gavumenti eno kye yalumiriza okuyingira ensiko twazzemu ne tubiraba. Kuba abantu baba namawulire box z'obululu okuziyiwa waliwo ezayiika obululu babuyiwa. Kawempe ina abantu emitwalo 2 eyawangudde yawangula nagumu 7. Njagala nkuwa ekifaananyi kino 80 gwe kalulu ki ebitundu 80 ku buli 100 ne bitalonda. Kawempe tewaliyo kulonda, tebalonda mitwalo ago eyawangula gumu 7 owe naalemu yayina 8. Kati okwo kulonda kubanga embeera eyateekebwawo yali tesobozesa ate sina bulonzi wa opposition nowe naalemu. Waliwo bannaye kuba miggo tekusosola omuggo guba guzze tegusosola kibiina. Nombeera ewe gavumenti eno yeerabira nti embeera gy'oteekawo nowe naalemu tajja kujja. Ate abakuba tebakubanga batunuulidde kaddi za kibiina. Bo bakasabala ku mugongo bwe bati nga bakuba. Tubirikebera leeta. Ojja kufiirwa obululu bungi nga weeyambisa enkola togenda kuvuba byannyanja nti kakati n'okwata akatimba buno bubeera mu neeti za ggoolo nzo kavubisaako era byennyanja biyita mu buyisi twakoze. Mwagenda ne mwetegeka bulungi ne mukeera muganga tugende tuvube n'okwala akatimba k'ennambole n'okatega booti ng'emmali giyita mu buyisi bweti yoseka n'okuseka n'omwanuga bannange ennyanja eno mbi nnyo era temuli byannyanja naye nga nvuba yekutuusizza ki NRM bwe tuteetereza ekitundu kya Buganda kino kigenda kuddamu kituyite mu ngalo.